excited. I tell you mulaba biwero because they're still setting up. I mean, at Sabana Uganda baje bawagira Spice Diana. Abantu banje bade babuza tickets eza ordinary. Anti chebakola banje bade babuza tickets eza ordinary. So tubasaba bambi mwenna abasobola before tomorrow. Bobo so bafuna ticket yetu ku mutwalo gumu n'ekitundu ogenda ku momope notekako *165*98# no dialing anogifuna ku mutwalo gumu n'ekitundu mu bwangu naye encha zigenda kubera ku bei ya zentufu kubanga abantu banje abazitute tickets eza VIP by tomorrow morning zigenda kubanga ziweddewo. So tubasaba tables by the way ndozo kiraba so tables nene datino nyigayo omuntu ogu omuyekayeka bwati omuyekayeka bwati omubwati omuyekayeka bwati tugenda okuba tunyigawo. So bambi tubegayiridde musobole okubanga mutuuka mu budde mujje mangu. Already jam yatandise ddandoza gwamulese kati aletebereza kumanja kino abakitya. So bambi tubasaba bana Uganda mujje mubeerewo twebaza bana mawulire mwenna mwenna abadde babakibambye ekyo kigali kituufu abakikozeeko abakibambye mwebale nnyo mwenna n'okuwagira Spice like abadde bagula tickets abaguze tables up to now nakati balina gyenveeyo nga table ku table bambi mwebale nnyo in advance. Ncha naye we believe kigenda kuba amazing. Kale Nsonga security kimu kiri okay. We had a press conference ya security Uganda police. I think mwawuli abibayogera kutekateka ya security. We have bouncers tulina aba police. Era omuntu ene yetekateka mbukuba busimu. Simanyi obogena funa omukisa ogwo. Simanyi enga zo zinabeerawo Nabatanzi babiri Choino manya security eri gulugu. Yonna ino okubeerayo security because tekiriko VIP oba ordinary because buli muntu yeetaaga okubeera secure wagenda okubeera. So kitegeeza nti oba wa ordinary oba ali ku mulyango ayingira obuyingizi oba planning okuyingira yenna abajja budde okujja balina okubeera nga butuufu bali okay. Wansi eno wagenda baaya aba VIP ne tables then waggulu eri ordinary gye bagenda nabo so that tukendeeza omunyigono simba line ennyo. Naye already ku kyotulazeeko ekya stage so far ekintu kino kibambiddwa so kitusuubira nti ate ekyenkya kigenda kubeera kisingako waneeno tusuubirayo surprises ez'aba artists. Anti babadde bakibuuza nnyo ekyo. Yeah, of course. I mean, I have many friends abayimbi bannange. There's no way we cannot be on the same platform. Sijja babbirako no. Trust me, it's about me and my fans. It's my day. That's my stage. Abala bonna bigenda kuba birungo. Spices. How does it feel right now kuba nti otuuse ku lunaku luno build? Well, nervous and happy. I'm very, very happy because twadde nga tulinda myezi tumanyi. Manyi bw'oba oteeka concert tukayita mnoga bangi kyeyo oba tekisoboke. Naye bw'otuuka mu nnaku zino ezisembayo ogamba gye nkijje wala. So katika kijje. So I feel like I'm blessed okuba nga ntuuse ku lunaku luno nga tubala just saawa. Pressure erietya. Pressure Weri. But ekirungi ka pressure ka nti tuyina tables nyingi. We are selling tickets. That's where the pressure is. But ebira byonna biri okay. I mean, so katono nnyo ku nyambala yo kubanga otero wejjo kubeera yes. Trust me, you will love it. Ejja kubanga ebeera nga buli muntu emunyumira si muto si muvubuka si mukulu. Fine, how are you? Kwa nati ndi mugole. Ekintu kikino olunaku lwengedde kikyosuubira abantu bakulaza omukwano ndowooza concert eserinze out. Simanyi oba eserinze out but so far si bibi tambula bulungi tickets bantu baguze tables baguze bitirivu ndi grateful. Abantu nga bakulaza omukwano Spice ebintu we bito badde obisuubira kuba kati buli muyimbi avaayo apostinga Spice Diana era ne leero n'abamu baguze tickets Fefebus naguze tickets this morning banji bambi baguze tables Bebekula aguze table Navio that's so many. Stage gye bakukoleddeko obukolezi tebanko mu ggwanga Uganda. Ekyo kyo kituufu ebira byonna simanyi badde manyi of course because we planned it. But I didn't. Nange natuse one last night. I was shocked myself because you have a picture, you have a plan, but toman chigwa chitya. Yeah, but I'm impressed. Era omuntu ena najja ku event eno. Kyajja soko nyumirwa stage. Hi darling. Abantu abasinga bwe bajja music industry babeera ne goals. Sometimes abamu bajja nga tebamanyi kyakuzaako naye okoze brandinze bulungi nnyo erinnya Spice Diana nga naawe omuntu kwegamba kino wali okisuubira bwe kiti.
Of course tukola be tukola. Jipe the call guy. Jiwon. Jiwon. Tukola be tukola just to like tubere tugende maaso tweyongereko maaso. So I want the best for myself and for my fans. Yeah. So kino mbadde nkimanyi tujja kikola mpola mpola. Kuba nti no 2023 ogenda gitandika mu maanyi weegati. Abantu basuubire ki nga tuvudde wano. After the concert, era nja kuba mbibatuusaako. Definitely nja kuba mbagamba kino kiddako because sisuubira nti nno y'enkomerero tandikwa. Abasinga bajja music industry batandikire no wansi kuyimba. Spice Dano omutuufu yatandika. Nange natandikire wansi eyo. Abamu bagamba nze natandikira mu church ate maama wange yangoba nagenda kubanga disco. Nawe byakutuukako ng'okuba disco ekiro nduka. No, saatolo nagenda tandika okuba disco nga nfunyeyo akayimba ako konsaanula ngezaako katambuza. Mu church saali mu nnyo bbanga ddene. Naye nali nnyo ku street hustle za street nankulabye nga ndaba abaana bakitambuza ekya music nembeera inspired. Netandikira mpola mpola. Sawa zino katulaba gw'omukati ku bakyala abasinga amaanyi mu ggwanga Uganda ekyo wandibadde okyebaliza Mukama. Of course I'm grateful banga bote bompadde ebitiibwa ebyo mbitwala. Naye osabako? Nnyo ate kati waliwo omuntu asaba atasaba n'abanga alina waali nga gwe bw'oŋŋambye. No, church is not a problem. I might not go to church, but trust me, I'm a believer and I pray anytime, anywhere. Nemba mu kinaabiro nsabirayo. Muze ekigwo wagamba nti kati nze naguleka mu 2022 mu 2023 sejja kuddamu. Sinasalawo kumanya muzeeki naye nja kusalawo masawo kubanga twakatandika 2023 ate ampuubye sinatuula kumanya nti kati luli nkoze bino but trust me sina kyenkoze kyennejjusa nakikola mu 2023 because kyenkola kyonna mba nkola kitwala mu maaso. Ani agenda okubeera ku nnyambala kuba kati abantu batandika okugamba nti gwe wafuuka designer ebyokwambala twabikulekera n'ebisambi ebirungi gwasinga ebisambi ebirungi amagulu amalungi naye simanya oba kamera gayiwange abiraba kamera gayiwange soko gyeyo kukuvuga. Anyway tuveeyo ekyokwambala of course fani wange ali yajja mu concert lunaku olw'enkya asuubire ennyambala ennungi sitaza but trust me you will love it because engoye nazifulumira mu ggwanga neŋŋenda nembaako byenoonyaako nengatako n'ebyawaka nekyali wange design omu ku badesigner bange gwe bayita Abbas Case Tivo Collection. Ng'otunudde mu kamera ezo zonna tubayite olunaku lwankya emiryango gigulwawo saameka mwenna mbayise bannange okusooka ddala media mbayise anyway mwe mbadde ngawo ebbanga lyonna by the way mbeebaza naye n'enkya mbayita mujje temutya because security nungi everything is gonna be amazing bwe ndowooza mukeereeko because abantu tusuubira abawerako okusinziira ku tickets ne tables zetutunze mwongere n'okusaba weather ebe nnungi January bwekyo buzaabuza bwe gutonya bwe kaaka but tusabe nti weather eba nnungi na buli ave waka nga ajja wano nakola enkya Mukama amukulembere. Tuli wano eno mu maka ga Platinum Wellness Spa, sister company to Arapex Style Adhesive. Amanya gange yenze Mbazira Tony. Mu budde buno siri wa binyaanya obudde buno nze mwogezi wa company ya Arapex Style Adhesive ngeraba mukimanyi adhesive asinga okubanga anyweza tiles ku kisenge wonna wosaze okubanga omusiba obanga obisiba so mu mbeera eno nga bwe mumanyi ffenna olwaleero ensi emboozi eryegi Spice Dana live in concert ku Friday no tugenda kubeera ku Cricket Oval so olunaku olwaleero tusazeewo nga bannamukago ne tusabe tugamba Arapex Style Adhesive Platinum Wellness Spa tetuyinza kulekerera nsonga eno kubanga ffe tubaddewo buli kadde nga tufuba nnyo okulaba nti tuteeka naffe wali bakyali baffe nga Katikkiro bwe yatugamba nti akuwagira gwokola ki gwowagira so Spice Dana abadde munnaffe nnyo ebbanga lyonna era nga tukyali naye ne tusala ne tugamba nga Arapex Style Adhesive katuveeyo tusitukiremu naffe tubeere nga twenyigira mu nsonga eno kubanga kati eno y'emboozi eri mu kibuga ne mu kyalo okumpi n'ewala bonna boogera ku Spice Dana live in concert ku Friday no ku Cricket Oval so this time njagala kubanga mbakwasa Aziza Ziyoni ono brand ambassador waffe owa Arapex Style Adhesive atenga naye muyimbi okitegeera yaddali n'abangi bolabeewo sirejula yaddala sirejula
So cricket over tugenda okubeera aziza Zioni bako kyogamba tudduke tuveewo. Njagala otwala omukisa guno okubaaniriza mwenna wano mu maka gaffe amalala Arapex Wellness Platinum Wellness Spa ffenna tukwatiganira awamu. So olwaleero ekisinza okutuleeta wano ekyamaanyi kyakugezaako kugula mmeeza nga bwe bagambye nti yagala akola ki agwaga. Tuguze emmeeza ya Spice Diana kubanga Spice Diana abaddewo naffe last time twali eri ku gundi ku factory n'atukyalirako ne tumuwa ensawo za Arapex naye simanyi abantu babagamba nti Arapex yasinga okukwata kuba wamukozesa bagamba nengaba nako nange nyumba nebazizimba tweyanzanye so n'olwaleero tusanyuse nnyo okubanga tukulabako wano olwaleero so tugenda kubeerayo concert yo ngenda kubeerayo ku mmeeza ate nina n'okuyimba oyagala nyimbe kayimba mazima era kasiriro gyo tugakakola remix ndoza bwe tugattamu tantarata ojuulire weegwayo. Sigenda kwogera bingi nnyo njagala Tashi agezeko okunyonnyola ebya wano ku Platinum Wellness Spa. So ne manager waffe naye waali sojja kubumwa. Abalungi abatulaba nandyagadde okubanga mbebaza obuwagizi bwe mutuwadde singa tebubadde buwagizi bw'abantu baffe. Platinum teyandifunye ssente za kuwa muwala omuto munnaffe muto wange Spice Diana. Spice obeereddewo abantu bangi my love. I would love to thank you. Oyambye abaana bangi nti buli muntu ali ebweri eyo yandyagadde Spice Diana oba otwetaaga naffe tuveeyo. Ensonga lwaki Platinum evuddeyo twagadde initiating oba naffe tusupportinge omukyala nga gwa akoze ekintu ekinene mu Uganda ya oyimbye bulungi n'ennyimba zo zeeyogerera. Of course that's why nsuubira mu bayimbi bonna be twakalaba ekintu sofa ky'oli mukola teri yakikoze. We've not seen a love like the love people are showing you. So Platinum yandyagadde okwebaza era nga nze brand ambassador wa Platinum. Tujja kwaniriza day before any day that you're free ojja ku Platinum tusobola okubanga ate tukolako anything you feel like. We want you to relax. Tukwagala nnyo achobola tusazeewo tuletebo eno. Thank you so much. Manager yakogerako kwera abantu bojja byo byakugaba bugabi ebyange byakugaba ssente yana okutegeeza omwana nti tumwagala nnyo era tujja kubaayo ku lunaku olwo tumuwagire. Bananga omudidi mugulabye titibya ddala abamu badde balowooza ebintu byakwatamu bukwasi. So Arapex Adhesive ne Platinum Wellness Spa Spice Diana baako kyogamba abantu bano. Okusookera ddala njagala kwebaza Arapex kubanga sigwe mulungi okusosa okundaga omukwano guno. Platinum Wellness Spa bampadde offer ajja kujja wano neeyagale bankole massage ngende mu steam na biki mwebale nnyo kuddiza eri naye nga ndi so very grateful. Mwebale nnyo mwebalire ddala kuba kati kiro kye mukozi temukikoledde nze nzekka naye ne ba clients bammwe kubanga nange tutambuliza wamu ekintu. So kwebaza na buli muntu yenna azze olunaku olwaleero otambula naffe ku kintu kino nga 13 January Friday notusigaza saawa bisaawa mbalinze era mbasuubizanga Arapex ne Platinum Spa njabawo ekisinga mujja kunnenyumiriza mugaye mubadde ebbanga lyonna. Tweyanza gye tweyanzeege simanyi bwaba alina kyagamba oba bwe bati kiriiwo omuyimbi tumuleka ate agende kubaba yagamba nti akagole kange tebakatwala saawa eno omuyimbi nga bwe obimanyi era ali mu kweteekateeka mu mbeera